naye kya mukisa mulungi twasabye kkooti twabaddeyo mu kkooti ne tusaba kkooti nti twagala Agye tumulabeko kuba America gyali siwe ewaabwe kkooti zaaluhamu ziri wano abaana abakayanira bali wano twagala Agye mu kkooti nentegeeza kkooti sinagenda mu maaso na nsonga njagala Agye kuba application eriyo nkulu yakusiba bantu yakusiba w'abaana ku lw'abaana emyezi 6 ne jjajja w'abaana bamuyita Sezaalawe emyezi 6 then on top of that bana basibiddwa baweeyo milioni 2 eri sadaati ate ezo sizakulabirira baana naye embunga omutango ogw'okulemerwa okukola ki okunyoma kkooti asikunyoma okulemererwa okuwaayo obuyambi eri sadaati taata w'abaana okulabirira abaana ana 2 gaana bali 2 okitegeera so nange nengenda mu kkooti because at least kiba kya bulyaza amanya nga LOOYA bakyasi kyamateeka ogabakira ndibona temubeera mu kkooti yadde ensonga ziba zaki siza muggundo naye olina okugenda mu kkooti n'owasaidiyo so zonageze nengamba omulamuzi yes twagala njagala kyandirenga bange basibwe naye nga basibiddwa ku bujulizi obuli concrete and cemented ku bituufu so kkooti nekizenya nange n'ogamba otya omulamuzi nomugambye yes okusinziira ku birayiro ebikubiddwa wano mu kkooti awaaba kwasinziira okwagala bakirayanti bange basibwe emyezi 6 n'okuwayo ssente bwesigamiddwa ku muntu atabeeranko wano mu ggwanga bukyanga ensonga zitandika kati simanyi ebifuna atya bino byateese muki mu affidavit njagala Agye mubuuze kajjojijojo ebibuuzo era ng'ennaku z'omwezi 12 January bwetujja okuddayo mu kkooti kuba na pulezidenti opuleginga nemugayo babuzibu bwa air ticket nze nga LOOYA nga nkwata mu ssente zange musasulire air ticket Agye kubanze tunulira baana siri ku bano ba parties njagala baana because kati abaana basibwa maama bane bagenda bebafiirwa kuba maama yakola ekyamaanyi ku mbeerawo yaabwe so kyovola abaana willing to sacrifice my hard and sigamba nti ndi mugagga nnyo nange nandiyagadde ogenda ku vacation kuba Bungereza naye ku lw'abaana beggwanga kwata nti bagenda kuba enkya gwagambye omulamuzi yes bwe kibanga obuzibu obuliwo ntasobola kujjanga bwa ticket I'll contribute. Don't miss this international conference on healthcare and social work. And the theme this time is health in a social perspective. International delegate will pay $400 Canadian and local delegate will pay $300 Canadian. It will take place at Ontario Science Centre, 770 John Mills Road, North York, ON, M3CU IT3 from 21st to 22nd June 2024. This conference doesn't discriminate. We call upon thinkers, human resource managers, artists, all social workers, the healthcare sector, doctors, nurses, caregivers, RPNs, ARNs, PSWs, all counselors, and all social workers. It's an international conference on healthcare and social work. For more details, call +1647 702 2922 or +437 288 9862. Powered by Nightingale Initiative for Global Health, Street Haven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, and organized by Global Events Canada and Nightingale Initiative for Global Health. Tubalamusizaako mwenna mwangala kubeera nga mutulaba yenze Sakozi Farouk era nga ndi wano ne muganda nga bamuyita Sserunkuma Farouk okuva wali mu Alma Associated Advocates era nga kanso ono ye LOOYA wa Sharifah. Nawulidde bagenze mu kkooti bazzeeyo mu kkooti update kyeriwo so webali muganda wange ono Sserunkuma abeera wandiga kitegeeza tuli baliga atenze Farouk kwegamba ekintu ngasenza okulaba muganda mwe tuweereza eggwanga mu nsonga z'ebyamateeka nga ndi wa gundi nga neesiimye nange sebo neesiimye kuba mbadde nga nange nkulengerera wala naye leero obanga tuli wano alhamdulillah ogamba otya Sserunkuma mwe tuli mpola sebo oli bulungi nsaba weeyanjule abantu bategeere ekituufu kiki tuliko kuba fayiro zo weeziri
fayiro njirabe eriko ddamulira wezirinye yes amanya eddoboozi Seronkuuma Faro nga ndi munnamateeka okuva mu kampani yange y'abannamateeka gye bayita Aluma Associated Advocates tusangibwa wano Mengo opposite ewa Ssaabasajja Kabaka. Yes. Mukola kubiki mateeka gamwe mukwa waliwo ababeera mu mataka waliwo ababeera mu family waliwo ababeera mwe mukola biki? Basically ensomesa yaffe wano mu Uganda kasita okuguka obw'amateeka okuva ku Law Development Center okuguka mu buli kimu ekyetaagisa amateeka. So kati mu buufu bwe bumu tulina balooya abakola ku nsonga zonna wano. Nze ayogera buli ekikwatagana n'amateeka biti nti land law tubikola, commercial transactions tubikola, family matters tuzikola, buli kimu naye ate namu upper hand mu bya commercials ng'omuntu because ate diguri zange ezeyongerayo okusukkuluma awo ziri nnyo mu bya commercial. Naye nga byonna bya family biki kuba bya family ate system yaffe eno ddala gye tulimu domestic violence mungi katuweesanga nga ate client wo alina commercial matters z'omukolerako ate alina ka family ate nga tasobola kawaki lawyer mala so ng'olina omuyambako kuba byonna oba wabikugukamu buli kimu. Muganda wange sebo ekintu kino kitegeeza lero faamu eno mulimu abantu bangi. Lero faamu eno manyi tulakuba bulango teeka litugaana naye nga okuwa ennamba ekifaananyi omuntu aliyo tulina balooya 15 mweno faamu nga abagikulira tuli bana. Then tubaawo n'abalala abatuyambako bayite ba associates. Yes. Kize zino sibe bano balooya b'omukati tulina balooya bangi nnyo, tulinawo n'abaliko abalamuzi abawummula ne batwegattako. Mwe bali mu faamu tukola nabo kintu kya ddala. Kakati muganda wange kuba ndaba oli muvubuka muto nnyo naye ebintu by'amateeka bino wajja wa inspiration nga tetunagenda mu fayire? Inspiration eno one na bwe nali nkula nasomanga nnyo obutabo bwa Nelson Mandela Madiba so nasikiriza nnyo ate ne bwe nali nvubuka nalinga musajja muwanvu nakulako ne jjajja wange eruka yawo kati ngabeera ngamba naye gwe ng'oli muwanvu nga balooya kati aye nekyala bwe nalinga nsoma O-level bampa nnyo obuvunaanyizibwa bw'okubeera head prefect nga banzikiza nzosomera mu masuuti kati nga baŋŋamba nti guyambalanga munnamateeka nga lawyer ariko ojja bba lawyer so naye nkula nga mmanyi profession mu mutwe nga gye nsinga omumanya ya bwa lawyer. Kakati lawyer yawukanira wa ne court bailiff mpulira ba broker mpulira ba terms nyingi ziri ku court awo n'obulina nti gundi oso tumenyera muti ono yewe ona akoma wano ono yewe kakati one mu mateeka tulina titles nyingi njasooka njogereko eno eyaffe ey'abalooya gojja owulira nti advocate owulire counsel owulire lawyer owulire court broker oba owulire court broker bakikozesa bubi abeera court bailiff court erina babulo oli wakyo ayinza okugamba diringira oba buloka wa court ndi yajetera emisango waliwo court bailiff naye kanjaga nsookere wali nti era ekinkwatako kati waliwo lawyer nga bola mu nsi endala bw'ogenda mu UK nti wabeerawo barrister ne wajja wabaawo Amerika bakosa attorney attorney nawo tubalina wano naye kati wabeerawo kati advocate yoyo akuguse alina diguli esooka gye bayita eya bwa lawyer then n'agenda ne Law Development Center n'akola gye bayita diploma in legal practice kati bagimutikkira diploma eyo kati abamuwerako ekitiibwa ekyobwa advocate kati oyo aba afuusa advocate yagenda mu kkooti nga okuwolereza abantu kati bw'okoma wali nga lawyer ate gwe oba osobola kuweera magezi bbali wa kkooti counsel kati simayo oba nina kuyita counsel nina kuyita ani
osobola okumpita counsel because tetewali counsel nga si lawyer. Okay. So tewaliyo lawyer nga si counsel. Kati njagala tutwalemu mpola kye tuliko. Advocate nze nali manya ati advocate ebeera gundi. Kubambulira kibeera kibiina. Nali manyi kiba kibiina. Kakati advocate yani muntu naye. Yes, advocate aba muntu y'omuntu alina degree ey'amateeka esooka n'aba ne diploma in legal practice okuva ku Law Development Center. Alina bachelor? Yes. Alina ne diploma gye bayita back course. Okay. Kati yo bw'abifuna waliwo ekibiina bakiyita Uganda Law Council. Yes. Bw'amala okufuna ebyo ateekayo okusaba kwe eri Law Council. Yeah. Law Council wasatuukiriza emisoso ejja alina obba n'abamusemba alina okukola biki alina obba akozeko ne practice ne ba lawyer already ababaddewo ba advocate ne bamurecommendinga kati Law Council kasita yokwasa ebbaluwa. Yes, kati osobola okweyimba mu kkooti n'owolereza omuntu. Kati oyo yebayitaani bayita advocate ali ku lolo over advocate. Law Council ine ekitabo ky'aba advocate bonna kaso kisayininga bwoti oba ofuusaani advocate. Sebo ntuuka mu kkooti. Okay, advocate yenna ayingira kkooti. Nti advocate okujjako nga yasazeewo n'agamba waliwo abagamba yadde ndi advocate naye sijja genda mu kkooti. Byange kambi malire wano. Kuba kirimu ne passion. Kati nze passion yange eri nnyo mu court room. Ya court room wali wensinga okwetaaga. Tuyagala gawuliriza wa ndi nnyo wa court room. Sharifah? Yes, exactly. Oyingira naye. Ndi nnyo wa court room. Ate ani omulala court bailiff? Kati waliwo kati lawyer nga tunagenda wala waliwo lawyer yekkoyo lawyer kati yalina degree esooka. Bachelor's degree mu mateeka. Kati oyo already akasitatikirwa aba lawyer. Just. Yes. Kati abaana yafunye obumanyirivu buki naye nga tanagenda kukola ate eringa practical course nti eno ku Law Development Center nti eno obisomye ebitabo osomye substantive law naye kati oba olakingamu ka procedure law nti bagambye okay omusajja kangeze kati kuno omusango tulina wano nti omusajja akunyiza oba yagala kutwala abaana kumbajja ku mukazi bakwajja ku musajja oyinza oba olina knowledge nti etteeka ligamba bwe riti best interest of the child biki welfare naye nkitwambika nti okiguza omulamuzi okifayiringa mu court kati eyo procedure eyo ero district singo teka esira. Yes, so biseera ebisinga baalo yabayinza obbanga tebakoze ekitebagirina. So lawyer songa za court. Lawyer asobola okuwa client amagezi mu chambers n'abeerawo n'amuwa amagezi n'amugamba akino wetaaga ABCD etteeka ligamba bwe riti naye tasobola ate kugenda mu kkooti muwolereza okujjako ng'akikoze mu bukyamu. Esebo tasobola kweyimirira ontyo nagamba sero nkuma Farouk Council for ABCD kuba waliwo kibayita practicing certificate oyina obba nayo kati ayinza bata naba nayo naye nga oba bajagifuna kuba bakyasoma nedde waliwo n'abakomaawo nagamba nze nanoonyayo magezi gakumanya ku byamateeka kwebeezaawo mu society because society wetu soba tomanyi mateeka bantu bayinza n'okwitwalako ekikyo lwa butamanya teeka samba bakoma ku bwa lawyer kumanya wewe na wakoma ku diploma kati nga abana batuyambako wano mu office okusavinga empapula okola ki document ezo mutuma wano ne wali webityo kati abasinga baba diploma. Yes. Okay. Kati ani omulala bailiff kati bailiff bwogenda mu kkooti n'owangula omusango tegukomaawo nti kujuka kiba kipapula kati abiteeka mu nkola kangeza okubanjiza to implement yo orders ofunye mu musango ye court bailiff mu Luganda gwe bayita wa nnyondo wa kkooti. Kkooti ebe mumanyi kuba naye alina obba ne license nga bw'olaba advocate naye alina obba ne license ye yawa bailiff. Abawa diploma oyo abawa diploma ababeerawo diploma ne certificate waliwo certificate waliwo n'abakola diploma kasita applyinga ne bamuwa license eyo. Abawa poliisi wa kkooti oba justice wa poliisi wa kkooti? Tebabeera bapoliisi naye nga bakola n'abapoliisi
kuba obimanya ebyokwasa ekiragiro kya kkooti bwewatolina wa poliisi era bagamba wali nti yadde oli bailifu naye olina okikola mu mateeka era ng'oyambibwako ne poliisi naye nga yetabwa poliisi naye aba ayambibwako poliisi. Ndowooza ebyo si bye bituleese naye inshallah tujja kufunanga time abantu bano tubeyambiseko omanya amateeka just basic agakubeezaamu lwa traffic wabakutte nga mutuufu olaba naye toli mu nsobi obeeremu n'obuntuntu obukuyamba bakutwalako akataka tujja kufunayo emisomo oyigeeyigemuko ne abantu nga bano abantu baba tuteka ebyabwe nga tebamanyi okimanyi naddala wano mu Buganda ebintu bigenda omuntu ajja n'akutuukirira notunamba pulaze n'olaba eddala nga waliwo obulyaza amaanyi somewhere yes naye nga tamanyi oluusi yayambibwa. So kanso Serunkuma ekindeese wano fayiro ya Sadat ne Sharifah bo bamanyi mbamanyiko one fayiro ndoza yantuuseeko mwezi guweddaawo yes so ng'ebisinga bimaze ogenda mu maaso baalifalinga Nantongo Sharifah ewange waliwo omukwano gwe nali nawolerezaako namulifalinga nembisomamu nenkola due diligence nenoonyereza nendaba nga yes balooya be bakola omulimu gwabwe naye waliwo bitatambula bulungi mu ngeri emu ng'endala bye tugezaako wamu okulaba nga tubicorrectinga bifuuke bituufu eri ku sayidi ya Sharifah nalaba nga waliwo okunyigirizibwa okw'amaanyi eri Sharifah yes naye ndowooza olaba nti obuzibu bwonna buva ensikaŋŋana y'abaana ne domestic violence byonna so kati jukira ono omukyala ye asobola okukomawo e Uganda Sadati saagala gamba nti aliyo yirigale naye yadde kyekituufu tasobola kukola ki kukomawo Uganda yes as of now because bukyanga agenda takomanga wakati nayita mu mutowe ne bateekayo okusaba mu kkooti nga basaba abaana custody y'abaana abasatu abaliwo bateekayo custody mu mateeka saagala discussinga nnyo mateeka naye okusaba kwalimu ebirumira bingi yadde fayiro yagenda okuntuukako ng'owedde gyekuli naye ne balooya abaali aba Sharifah bagezaako kiraga kkooti yadde kkooti tenakkaanya nabo nti empaava because ffe wano mu Uganda katonda agenda mu substance olina osooka olaba okusaba kuweeteddwa bulungi kuba tulina amateeka agalambika toloopanga bw'osanze so naye byaliwo kkooti newa omuntu gwetalabyeko Sadati damulira taata w'abaana abasatu nemuwa custody y'abaana abasatu nga temulabyeko abaana tebalabyeko because kyateeka era kya bugunjufu nti nga tonnasalawo nsonga zikwatagana ku baana nakuwa muzadde baana sooka owulire omuzadde abasaba yes that is the law uliriza omuzadde abasaba you have to hear from the parent who is seeking custody naye nti wemba siri ku ground naye ng'ate kyogamba omuzadde ali wabweru ye tasobola kusaba lukusa asobola naye ng'ayise mu mateeka amatuufu waliwo kye bayita powers osobola okuwa powers of attorney omuntu akuloopera omusango ekyo tekyakolebwa tekyakolebwa kati yawandiika akabaluwa n'akasindikira muto we n'amugamba nti era omusango mu kkooti amateeka tegagamba gatyo tekaba kabaluwa ziba waliwo foomu bagiyita powers of attorney kati ate ye nga ali n'ebweru ino obanga registered ebweru nejja nga even notarized by the public oweeyo nejja nebeerako then ne wano ne bagitega ne bagisteringa mu mateeka nawo nebeerako nebanga eri valid powers of attorney
naye kye bakola sina powers over to ne watwandigambye yawandika akabaluwa n'akasindikira muganda we n'amugamba nti omusango mu kkooti teyawa nsonga lwaki tasobodde kubeerawo ate nga yagala abaana teyateekako ne gyasinzidde okujja because America munene teyateekako lwaki because nansubira oba okayanira abaana nga kituufu ogamba olina obusobozi osobola okweteeka mu tiketi n'ojja ku gurawundi n'olaba abaana n'obeekebejja n'owa obujulizi bwo nga bwe bulina n'opaswedinga kkooti nti gwe candidate atuuse naye ekyennaku nti maama w'abaana yakeera ku makyo basindika era abadde nga abalabirira okuva buto kubanga ne bagendera mu America abazadde bombi abaana basigala wani mu bazadde abazaalani Sharifah mama w'abaana nga yalabirira abaana n'abazadde ne bajjajja baabwe ku side ya mama so ate Sharifah yakoma yategeera nti bamulopye mu kkooti ng'omuzadde ovunaanizibwa yeesaamu tiketi najja era mu kkooti n'abeerawo katugende mpola council ensonga gwe kali akabaluwa kugamba yawandika akabaluwa ensonga wazitegeerako ze yateekayo mu kkooti kuba ne kkooti omuwa okuyisa kkooti order kitegeeza ensonga ze zaalimu eggumba ate gwondaganga ti obusonga bwe bwali kati kyova olaba kkooti za mitendera si kkooti teri y'emu oba level si y'emu waliwo level esooka level ey'okubiri waliwo magistrate court waliwo high court waliwo court of appeal waliwo supreme court abateekawo kkooti obbanga bakitegeera nti n'abalamuzi bakola ensobi si bamalayika era ffe tuba tufulaminga ground zaffe ez'apiiro tugamba the land trial magistrate add in law and in fact nti omulamuzi eyawuliriza omusango guno yakoze ensobi mu facts oba ku byayogerwa mu kkooti then n'ensobi ey'amateeka kikulaga nti si bamalayika so yabali asali asalatiko basiza ne bagamba olaba kkooti yakkiriza okukola kino so nti ne kkooti zikola ensobi tukirabye era osanga n'atasima amateeka wansi ng'agamba ogwo omusango yagusinza atya so naye nga saagala genda mu ebyo kuba naguyingiddemu nga guli ku apiiro Client wo bamuyita mu kkooti n'agaana okukola ki okugendayo client wani client wo Sharifah sekituufu bamuyita mu kkooti akwewozaako n'atya sekituufu era kwe kujja mukola ki kwe kuyisa kkooti order eryoko abaana bwe bakime kabuli kakati Sharifah actually no cost temuyitangako naye bwe yategeera nti bamusavinze because bamusavingira ku WhatsApp ani yamusaving Shadati ya wabaloya be namba ya client wange obudde buno Sharifah ne bamusavinga ku WhatsApp yes tuyaguguba najja from America najja era mu hearing zonna yaliwo eyalopa omusango teyalabikako mu court eyalopa omusango bana abaana kyessa kunyonyodde mabegako bana ababiri abakulu ow'emyaka 6 n'omwenda baali bakoze olukujjukujju Sadati ng'ayita mu bazadde baabali wano bino nga bye nakunyonyodde nti batuwe batulabeko ni bano ne babawaayo bazadde baani ba Sharifah because bo baali liblo tebalina buzibu ne babawaayo babawaayo bayi ne babalemera kati Sadati abamuwa amagezi bamugamba sooka ofwambe saga akwesa kigambo kugamba kuba taata w'abaana sooka ofuna abaana bana babiri ogendo saba custody ngolina ki already olinawo exactly ngoledi olina abaana bana babiri kuba kati bategeera nti ono muto nnyo ne yasurvivinga akabenje omu muto nnyo by then yes nti bo kijja kibabeera kizibu okola ki omusustaininga yes nga tali ku maama oba tali ku bazadde ba maama kale ne basooka ne batwala abali bafunayo bati bapaba ne bamuwa amagezi Sadati ne atubalina kaliteka mochi okusaba kale ne mu kkooti monna Sharifah yalaja nanga kimungu alajanira kkooti bannange munyambe ndabe ku baana bange sifudde eyo bakasode munajiwani naye munyambe ndabe ku wakiri kkooti ebalabeko nga tenayisa order tekyakolebwa kkooti
Actually Kkooti kyebanga nti erimu ebirumira. Kkooti yakkizanya ne Sharifah ne LOOYA Sharifah abali mu musango. Neteekawo ekiragiro nti abaana bakole ki? Baleetebwe mu Kkooti. Kuba mu mateeka gagamba omwana waba asobola okwesalirawo. Sigamba okwesalirawo kuno ku myaka 18. But if he or she can understand n'asataininga wishes ze nti oyagala beera naye ntaata ne maama ng'omwana asobola okwansalinga ekyo. Kkooti emuyita nemutuuza ne LOOYA naffe netugobamu n'abazadde nebagobamu. Kkooti nesigala Kkooti ey'obwenkanya kyekugamba avocado development ne custody cases kitegeera nayinako opportunity kwesalira ku daddy ne bagendewa nti ovulize nayina omusanya gwekolako ewakisaawo omulamuzi n'akikola era ffe twayogera nnyo ne twogera biki naye abaana they ascertained ne bagamba twagala genda nani na maama era Kkooti babuuze eyo ffe tetwayo naye Kkooti mu rulingi ya Kkooti eyo yes kasita abanga basobola okutegeera ekibuuzo kwata ojja kubuuza ate mwana wa mwaka gumu nti maama ne dadi ontyo 9 yes exactly so kati Kkooti olw'okuba nti yali erina entoli zeetambulirako era sijja kirumamu nga zezaani zeza Sadaati mu ngeri emu oba endala kuli muna Uganda nze mbadde ku ground wawe nemba ngenda bweru ngenda kukumulako nenkomawo Uganda njimanyi and out okitegeera so because yakola complaint nze nasinza ku complaint ye Sharifah yakola complaint nga yemulugunya ku mulamuzi oyo yakola ki yakola ebintu byamanga nawa omuzadde ali mu America custody tali ku Zoom because at least the bare minimum bani mudase ku Zoom Kkooti nemulaba omuzadde asaba Sadaati damulira yandase ku Zoom Kkooti nemukola ki exactly Kkooti nemutegeera nemubuuza abaana ogenda bateeka wa ogenda okola mulimu ki ne abaana ng'ovudde ku ky'omuzadde n'abaana nebabuuza nebeekebejja Kkooti siba medical doctors but you can look at the child n'omanyi ono omwana ali mu mbeera mbi tetteeka kye ligamba before nga tonnakolawo ki tonnakola decision kyatteeka si kyakyeyagalire omwana wabanga asobola okwasataininga wishes ze muwa omukisa n'abazadde bagobeewo okuba ayinza okutya taata Nshata mukambo nagamba nti saagala kamera mpamire Kkooti exactly nti zina sigalanga zaki so kati Kkooti kyobola abagiyita family and children court netuuza omwana awo nemugamba okay tata ne mama bafunyemu bategeregana naye twagala tumanye gwenga omwana nesoka nomubuuza soka nomuyita ewala amanyi Bible omanyi Kurani kisinza ku ddiini gyasoma omanyi sitaani omanyi kyokulaba tufasa satayini kyengenda omubuuza omwana ono akitegeera Kkooti yabikola naye nga tudiringa n'abaana ab'omwaka 9 n'omwaka 6 Kkooti va obutakola ekyo naye ekiragiro kyali esoose okuyisa ku baali basaba abaana nti baleeta abaana kuba bakkiriza mu kusaba kwabwe nti abaana babiri tubalina naye twagala tube nabo kati mu mateeka kuba twafuna bafune kati twagala Kkooti etuwe custody okitegeera so bagenda mu Kkooti to beautify oba okusiika akasigo ku kye baali bakoze so Kkooti negamba nti kati mukole ki muleeta abaana olwo nga bateesewo akazito Sharifah nani ne LOOYA bino biri ku likodi ne LOOYA we nti abaana ntwagala laba ku baana nga Kkooti nasalawo Kkooti ne adijaninga bali oyo bakomawo tebawana nsonga lwaki tebaleese baana Kkooti yagenda mu maaso ng'egamba custody egiwadde omuntu gwetalabye gwetamanyi abaana 3 bonna kuliko abawala 2 n'omulenzi omu omuwala wa myaka 2 eyawona woodi ne bali abakulu ebawadde Sadaati
Ekinsasa nti n'essawa y'olwaleero kkooti gwe yawa custody tabanko mu custody yaki y'abaana. Bino byokugamba bya mwezi gwa mwenda kkooti yawa order tabanko custody tabanko na custody n'abaana. Wabula bazadde be kkooti beetaawa custody be bali mu ki mu custody be bali mu possession y'abaana. Tavangayo okuwa nsonga lwaki teyeeyinza kuba n'abaana. Okitegeera ekyo kakati ate ekuwasa nnaku nze ndi taata ndi musajja nandibadde ndi nnyo ku sayidi yaani kuba kati nze muzina ensonga ndi ku sayidi sijja nagamba ndi ku sayidi ya Sharifah ndi ku sayidi y'abaana. Okitegeera ndi ku sayidi y'abaana. Omwana yenna yeetaaga okulaba maama ne taata ne mba mwawukanye. Omwana yenna bwekiri yeetaaga olaba taata ne maama oba abalabye mu ngeri ya njawulo oba wa naye baziiza Sharifah kirayantu wange okulaba ki abaana okulaba abaana. Tepyakomaawo okumanya ng'ebintu ebimu tekyetaagisa na kubanga omanyi mateeka okulaba nti ekintu wano waliwo kikyamu nti baakwata taata wa Sharifah atalina baana Haji Musaddamulira ne bamusiba nati yaina custody kati talina na baana abaana bali eri ababiri bali eri omu batandika okuyomba jjajja w'abaana Haji Musaddamulira n'agamba nze abaana bange bakulu mummwe bazzukulu Sharifah oba ani Sadati mujje muno neno omwana omwono omuto yawona akabenje. Yes, Sharifah being nti yali mu Uganda n'atwala omwana kati alina omwana omu kyatewakana bamulira alina abaana bameka babiri. Kati Ddamula teyakomaawo n'agenda lw'okuba ali desperate. Ono bano ababiri tabaagala nnyo tabalinaako nnyo naki kuba tebaliiko ki tebaliiko mu njogero ennyangu oyinza okayita akawogo kawogo ate kajjira kati tebaliiko ssente. Anti bano abalongo ono omulongo eyawona bamuzaalira America n'abanga automatically afuuse muki mutuuze. Kati okusinziira ku Sharifah kirayantu wange yakugamba nti ono ekimulwanyisa bw'aba n'omwana eri kimuyambako Tereza empapula ze bw'aba n'omwana nga taata we nga mu America kinyakatereza empapula ate nti ayana akasente kafuna. Kyova olaba bano yadde bali mu bazadde baabwe mu bazadde abazaala Sadati Ddamulira kitaabwe ali careless tabafaako tabagamba nti ayagala batwala America tabaki amaanyi gonna agateese ku mwana omu wamanyi nti wamufunira bw'ati America egenda be mubeeredde ki ajja bayingira bw'afuluma akola biki kitegeera nga kirayantu wange Sharifah bw'ayingira America nga bw'afuluma okitegeera. So sisuubira nti annimba kubanga gwe weebuuze lwaki baana ababiri kuba baana be ate kkooti yadde bakyalenjinga order naye lwaki bo taboogerako kubatwala kuba tewali tteeka ligamba nti abaana bonna olunnyonyi balina linnyira wamu tiketi ziba za njawulo okitegeera. So gwe obuuze lwaki baana babiri tabaliiko ng'ate bali mu bantu balina access bazadde be balina access. So kati nze bajja ewange nga ateeseemu okusaba Sadati omanyi nga bwe nagenda nti yamugamba nja fuba olaba ng'ate nkozesa mateeka nga nkozesa mateeka nkozesa poliisi nkozesa kkooti nja fuba olaba nga tofuna mirembe. Kati nze ne bankubira essimu nga Sadati ateeseyo okusaba ng'asaba taata oba muyite ssezaala we Haji Musaddamulira ne maama w'abaana be abana basibwe mu prison okumala emyezi 6 ate ekyo bagatteko n'omuwa $2 million each ze $4 million
biwandiiko bya kkooti oba jasi yawandiika buwandiisi biri mu kkooti biwandiiko bya kkooti sijja bigendamu yateekayo okusaba mu kkooti nti era kwe tulimu bamuwe miliyoni 22 buli muntu that is sezaala we Agye Musaddamulira ne maama w'abaana be kyekikulaga nti kkooti yawa obuyinza omuntu ateeyinza because mu order y'emu yasaba kkooti emuteeremu order nti maama w'abaana Sharifah Nantongo amuyambeko okulabirira abaana yadde nga ye alina custody taata naye maama w'abaana nti ye engeri gy'aleka nti alina kasente okumusinga amuyambeko ng'aleeta ebitundu 5 ku buli 100 ebirabirira abaana yakisaba era kkooti nekola ki nekimuwa kati agamba nti kirayantu wange aganya omuwa obuyambi okulabirira abaana beyasaba abe nabo bisesa oŋŋamba Sadat yateekayo mu kkooti n'asaba kkooti abaana custody era n'asaba kkooti omukyala naye akontributinge kuki ku baana ebitundu 5 ku 10 babasibe emyezi 6 ne milioni 2 ate bijja biti ebyo anti kakati yagamba nti kkooti nti Sharifah jukira mu kusaba kuli kwali kwa babiri okwa custody Damulira yaloopa Sharifah kati kuno okugamba nti bano bayisiza mu kirego kya kkooti olugaayu lwe lulwa nti baganye Sharifah maama w'abaana aganye okuwa obuyambi abaana kyokka jjukira Damulira Sadat si yabalina ne gye bali yaddona akimanyi nti bali mbazadde bani Sadat Damulira naye abazadde Sadat yabawa gundi jjukira bali ku ntolizani Sadat yalinawo ku busente obutono nti obuyambako waka obukwaki kati yabagamba okusinziira ku Sharifah my client nti suva kumumuwa temumukkiriza yadde okubalengera otherwise nekembadde mbayambako nga bazadde bakatono kajja bakola ki kubajjibwako so kati bamina abazadde n'obasaasira so kati balimu eyo embeera Sharifah kati myezi yoda yali yagwa mwenda ate before that bali batwala dda abaana nga nagambye nti basooka batwala then baaplayinga kati milioni 2 zino zijja zitya ate kuono jajja yazingira kakati n'omusibe emyezi 6 webale nnyo kakati kyannaku nnyo kyova olaba nti ze nagamba Haji mu mbeera yonna oba sente oziba teziriwo nja mumuwolereza kuba ndabanga buli az'amaanya omusajja ono Haji yalekawo emirimu gye agikola naye to extent yemu nga yandigikoze nga talina bazzukulu bwe bagenda mu America ng'oggyeko bano yali alabirira ababiri n'ababiri bazaalira mu America babamusindikira Haji ne mukyala we Ajat babalabirire n'abalabirira n'abakuza kakati tabera nko mu mpapula za kkooti nezi court order tazimanyi musajja we yasoma tazimanyi naye bateekayo okusaba ne bamugattako Sadat n'amugattako sezaala we amuzaalira omukyala we yakunkumulamu abaana wabandaba bana bw'atakeera ku makya kuwa bintu nti oba awasizza mumanyi byemukumako ebyokukyala ate no okusinziira ku bo kuba nabasaba ne certificate nobutwateka gundi kunninga ye certificate naye nga tekola ki teriiwo so kwabanga wona bagenda wasenga okitegeera so era bw'otuuza Haji akunyumiza ennaku noyagala n'okuyungula ezzika yadde oli munnamateeka so kalina ngamba naye kanso nze banteeka batya ku bino ebintu n'omwana omugo nali nsigaza kuba nali bayamba buyambi batandika ebyennyombo nenkola ki nemubawa kati lwaki banteeka muki mu bintu byabwe ekyewuunyisa Omuko afunvubidde ayagala olaba nga sezaala ne omukyala
amuzalira abaana abana babeera eruzira naye ekibabeeza zyo kimanyi baganye mbu ye kyagamba nti ate nga tebaganye omuwa obuyambi ku baana be yasaba kkooti n'ebamuwa yadde mu mankwetu si mu bulambula okufu bw'ensonga kkooti n'ebamuwa nti Sharifah aganye okumuyambako okubalaba kyokka n'abaana baga omuyambako si yabalina baganye Sharifah oba akisesinga naye nga omanyi maama akola bayita mubaneiba bayita ki nasindikayo akantu kuba bali baana be mwamanya omutima gw'omuzadde so kati yensonga ate nga yesigamiza ku bintu by'obulimba byateeka mu nsaba ye naye sijja bigendamu because ebyo at least ebyo kkooti tennabisalawo nti isobola bikubaganyako ebirowoozo nga biri bya custody kuba byo kkooti yabisalawo dda so kati bino naye kyamukisa mulungi twasabye kkooti twabaddeyo mu kkooti ne tusaba kkooti nti twagala Agye tumulabeko kuba America gyali siwe ewaabwe kkooti zaaluhamu ziri wano abaana bakayanira bali wano twagala Agye mu kkooti tumubuuze ebibuuzo twagenze mu kkooti yes ogambe ota twagenze mu kkooti kuba munnange yalwabakira nti bana nentegeeza kkooti sinagenda mu maaso na musonga njagala Agye kuba application eriyo nkulu yakusiba bantu yakusiba w'abaana ku lw'abaana emyezi 6 ne jjajja w'abaana bamuyita Sezaalawe emyezi 6 then on top of that bana basibiddwa baweeyo miliyoni 2 eri sadaati ate ezo sizakulabirira baana naye embunga omutango ogw'okulemerwa okukola ki okunyoma kkooti asikunyoma okulemererwa okuwaayo obuyambi eri sadaati lata w'abaana okulabirira abaana ana 2 gaana bali babiri okitegeera so nange nengenda mu kkooti because at least kiba kyabulyaza amanya nga LOOYA bakyasi kyamateeka ogabakirandi bo temubeena mu kkooti yadde ensonga ziba zaki siza muggundo naye olina okugenda mu kkooti n'owasaidiyo so zonna gezi nengamba omulamuzi ts twagala njagala kendenga bange basibwe naye nga basibiddwa ku bujulizi obuli concrete and cemented ku bituufu so kkooti nekizenya nange n'ogamba otya omulamuzi nomugambye yes okusinziira ku birayiro ebikubiddwa wano mu kkooti awaaba kwasinziira okwagala bakirayanti bange basibwe emyezi 6 n'okuwayo ssente bwesigamiddwa ku muntu atabeeranko wano mu ggwanga bukyanga ensonga zitandika kati simanyi ebifuna atya bino byateese muki mu affidavit njagala Agye mubuuze kajjojjo ebibuuzo era ng'ennaku z'omwezi 12 January bwetujja okuddayo mu kkooti kakati okumanya nga tali willing kujja nabadde nniza kimu baloye bagambe tulyoke twagenda kuba na president operaginga nemugayo babuzibu bwa air ticket nze nga LOOYA nga nkwata mu sente zange musasulire air ticket Agye kubanze tunulira baana siri kubano ba parties njagala baana because kati abaana basibwa maama bane bagenda bebafiirwa kuba mama yakola ekyamaanyi kumbeerawo yaabwe so kyovola abanina windu sacrifice my hard and sigamba nti ndi mugagga nnyo nange nandiyagadde ogenda ku vacation kuba Bungereza naye ku lw'abaana beggwanga kwata nti bagenda kuba enkya gwagambye omulamuzi yes bwe kibanga obuzibu obuliwo ntasobola kujjanga bwa ticket I'll contribute if not I can pay their ticket kuva mu America Agye tugonjoole ensonga because swazo bba mu kkooti ku nsonga z'abaana segedde abaana bajja kukula balaba bakulira mu order kati balooya be ne bagamba nje okusinziira ku kiri mu ggwanga kye bataalambuludde tasobola kujja sakitegedde naye tasobola kujja mu kkooti naye mbu ajja kuyita ku Zoom abuze ebibuuzo so kyali kitegeera ko walingawo covid
walingawo ki naye kati covid Allah yatusaasira twamuvunuka. So nandibadde essanyu ly'amaanyi okizanya nange ne bagamba nti ajja kajje naye bagambye nti munnaffe okusinza ku kiri mu ggwanga tajja sobola kujja ekitandika ba ssente because bwe kibanganza because nina abaana abange nandigambye kankole ki nkiraba naye ku baana kuba watwala ensonga mu kkooti atalina maanyi bino lugero lw'Abaganda tagwa ddalu kalina nga obutazibuwaza nsonga ne ŋŋamba it is okay nja mubuuliza ku Zoom kuba ne sente zange za tiketi baziganye. So obuufu bw'ensonga eyo nti awo bwe tutuuse era nakisabye nkimanyi tasobola kujja kuki mu Uganda. Hacho wano gukalubya kati. Nabadde njagala kulaga kkooti tugende ku likodi. Yes, because bwe tuba tuwoza emisango tuwoza musango nti gukoma wano. Gwe nga ate kkooti eyitwala bujulizi bwala tugenda na buno. So njagala tugende ku likodi nti bukyanga atwala ensonga mu kkooti talinnyangayo naye ate ekyewuunyisa afuna kyaba asabye. Kati nze nayo tujja kwebuuza sijja genda mu ebyo saagala kuyitibwa nkyaku omanyi tulina amateeka agatukola ki agatulujutiringa saagala kuyitibwa nkyaku gaye nti owaayi naye nze naawe n'omunauganda yenna amanyi ensonga amanyi omuntu alina obbaawo bunaddala ng'oloopya omusango buli aloopa yenna buvunaanyizibwa bubeera mu kkooti kasita oloopa omusango defendant osobola okwebuuzaabuuza nti abe bakuloopedde nga toliiwo nti otambudde naye nga gwe oloopya omusango kitegeeza you have all the time you have the resources to finalize what you've started. Naye nga bwe ziri ensonga z'abaana tukakkanya ku gundi ku application y'amateeka kuba naye ntiyandi tawanyiza basobola kujja kuba kati nawuliddeko nti ate n'omusango yakututte mu America. Kirantu wange yaŋŋambye Sharifah nti yakututte mu America musango ki asaba buyambi bw'abaana eri Sharifah omukyala. So kino yadde tulina amateeka naye sometimes kiba kirungi n'okozesa logic ne common sense. So kati ki ekiddako guddamu ddi? Tujja kuddayo ng'ennaku z'omwezi 12 January bagusale tujja batubuuza omukulu asaba obuyambi agamba nti bamuwa buyambi bw'abaana batalina tujja batumubuuza ebibuuzo ensaba yesinzidde ku ki bino bikwataganako ki saagala ku disclosing question zinamubuuzibwa naye nga byebyo. So ow'ebityo ebiyimiridde essebo naye kyemba nsaba mugonzeemu abazadde bano bafune buli omu bafune share ngabba abazadde kyetwagala because yadde order teyali fair court order era kyovola Bikyalanda wange yateekayo appeal naye eyo court order yadde teyali fair naye era erina kakuloza akagamba nti maama w'omwana client wange alina olukusa okulaba ku baana tebamulaganga yadde ng'ateeseewo okusaba n'ateekawo ne negotiations n'ateekawo buli kimu baga naye nga ki omusajja agamba lwaki wandekawo n'ogenda yadde nali nkutulugunya yadde nali nkukuba yadde nali nkola ki naye nakwegayirira lwaki wandekawo. So you have to pay kyovolaba nti eby'abaana bano mu Luganda otuufu bakuyita kuberega otegeeza kyata nti abazadde banakasa muzaala abaana ate ne mbatwala mu bamaama bammwe olw'ensonga emu oba endala waliwo bategeerekeka bannyina famu bagenze ku kyeyo oba kya Buwalabu oba kyawa ensonga etegeerekeka
nti abaana abateese wani mu bajjajjaabe kati okwo mu Luganda omutuufu kwe bayita okuberega nti obereza abaana so kati tesikyabuenkanya okuberega abaana n'osaba custody ne bagikuwa yadde mu biro bitategeerekeka naye ate n'obakola ki n'obaberega so osaba sikyabwenkanya so kitegeeza nti wasaba kyotasobola ate kino era kiraze ng'agamba nti abannange yadde mwapa naye abaana bannyize ontampa mwagamba contributing 50%. Kati kkooti entuufu era enambula okufa eba erina okudifayininga erina esooka okunoonyereza gwe tuwa abaana akola ki gwe tugamba 50% ye akola ki ayingiza atya kino tusobola kyenforcinga batya towako wako gyotasobole gyotasobole kwenforcinga tusobola 50% of what olina osobola okuyitamininga these are the monthly earnings so you want 50% ekitaka bintu byetaagisa balo oyo okubimanya. Okay. So kati bawana mwaba tute this time around mu court anti abaana tubalina abaana ababiri nze kirantu wange omwana gwalina owokusatu yawona akabenji atambula naye yajje naye ne mu kusala omusango gwa custody yali naye ne ku kooti yali naye naye bana ababiri abalina sadati sijaga nti sadati yabalina abalina bazadde ba sadati tuli amanyi gye bali tebanalabikako tunayawo ku kooti tebanakola ki so bwekityo wekiyimiridde so alright bwekityo ekintu bwekityo bwekiri temukalubya nnyo omusajja waba asobola zoom mumugire embeera bwetyo bweri mu ggwanga mumuteeke ku zoom aweeyo ensonga ze nga ye naye temuteekamu byakalubya nti atajje ajje oba mugukalubizza oba mugututte wala nti olaba oba mugukalubizaamu nti bwe mubeerawo mwenna nga we muli eno family nze Farouk tulina olugero olugamba oba enjogera egamba family can bend but it cannot break. Family esobola okwewetamu naye ogimenyawo guno musaayi tosobola basobola obbaawo bending of any nature. So ekyabadde kinjagaza mwami Sadat Damulira Agye kulaba nti nze nganze because nze professional siganyulwa kulaba family nga ebendinze siganyulwa tusobola okwogerezaganya bye mwogera ku Zoom si bye bimu bate musobola kufuna conclusion yemu nga mwetunudde face ku face takisoboka nze sina interest gye nfuna nga tatawo abaana bali eri bano bali eri bano tebalaba mama sina ki nina emisango mingi gy'okubuuza muganda wange Farouk ate emisango girimu sente gye gya kamansho okitegeera gye gy'amataka gye gyaki so teri looya ayagala kuddaawo ng'ali ku misango gya famire mama na taata beerumagana taliyo tubiyingiramu kulaba nga tuleeta sanite tuleeta peace kyekyo bituyingizaamu kyova olaba nze nsaba Sadati bw'aba asobola ave mu bya Zoom ajje e Uganda kuba yagenda olopanga imanyi yetegese ajje bukuba okutula ku round table yadde sequence aba kuba nzo gamba ndi communicating a peace bw'aba yagala tulwane legally professionally nze license yange yakuwoza misambo tuwoze naye nga tuyambiddewo abaana that is the primary agenda. How are we helping the younger ones? So client yo yayagala ki custody oyagala sharing? No, client wange one ayagala custody y'abaana kuba abaana babe sikubalabako taata w'abaana yalina okukola ki okubalabako okitegeera yes kitegeera kyayagala kuba yakeera ku makya kuba tewali kyapuluvingibwa nti oba asula mu biduula nti oba alina akamogo bwe kati nti oba ki ontyo tegeera nti oba tabasobola ensonga bwezito weziri alright
mwebale nnyo mwebale ddala mbadde wano ne Council Sserunkuuma okuva mu Alma Associated Advocates era nga basangibwa wano ku JB Suits bagita JB Suits JB Suits Mengo Bulange waliwo Kkooti Magistrate Court what tuli wakati Chief Magistrate Court naye waliwo Kkooti bbiri waliwo Chief Magistrate Court Mengo ne wabawo ne Mwanga 2 Mwanga 2 yeriwa kati Mwanga 2 kizimbe kye kimu naye kati Mwanga 2 eri ku floor ya waggulu ebera mu kyeyo kati yewoza samisango ja criminal be bali wali criminal je gino manyi tunayo misango gya bika mingi waliwo criminal ne civil kati civil je gino nga tuliringa najo obudde buno egy'abaana nti custody biki nti oba egy'amabanjo namuula obukadde 10 tansasula that is the civil kati criminal je gino nakutta akaana yo criminal ono ayokezza ennyumba ya munne oyo criminal ono highway robbery oncho oyo criminal highway yes ono aso omuntu mada oyo criminal yes yeah kado yo that is criminal acho nanga kirimu okubba no bye pesa kasa kibanga what you've stolen is something of value yes sibo teba mukutta sibo bubera peti sibo waliwo ekisobolo basi badenga mulimu okufa nene kibeera sibo kati kangeza omusawo abadde ajjanjaba omuntu n'afa kiyinza okugamba abadde negligent abadde KRS yabeera mu civil tabeera mu criminal because criminal tusinziira batunulira nnyo intention kye bayita mens rea yes kati gufuuka ddi okuva mu civil ne guyingira criminal kakati tutunulira nnyo mu criminal matters tutunulira nnyo mens rea was your intention intended to kill tugamba intention oyinza okuma tulabira ku ki intention tulabe kuba nkwabadde kuba oba nga yabadde empiso wajja kubye ku mutwe wakubyewa accident yabadde avuga basi eyo civil agwawo oyo civil that is negligence driving oba careless driving okay eyo civil alright so basange okujjako singa obote n'ogamba kankwate emmotoka eno kanjivuga onengala mukasi n'ogamba yo kamutomere tukiddeyo ku intention tojja kugamba nti okuba omutomedde tugenda kutwalira muki mu traffic ofe mu civil kasi tutunulira ku intention balabyeko bangi abadde ayengera ekisaakate kye n'atomera omukazi we ng'amukulira n'amuta tojja kugamba nti ebadde ki tujja tutunulira intention kati intention yejo tuwe ekyokukola tukutwala mu civil kumutomera by mistake oba yabadde anti kati to be upon assessment yefe bannamateeka oba n'omwabi wa government n'alaba intention ye ne tuddayo ku your previous conduct and even after or during emmotoka sikusuubira kuyingira gate ng'emmotoka eri mu giya nnene oba otuuse ewaka so tusinziirawo ntulaba sikusuubira kola ki kukuba muntu mpiso oba kutomera muntu nga omulabi aveeri nawe oveeri naye n'ogano siba n'okitwala intentionally n'omukuba bino namuta yamutidde mu septic abeera tumuteeka mu criminal of course criminal sure deal n'obanga tewagendere your conduct tonga your conduct after tusobola okulabirawo intention tumanya ono yagenderedde okutona omuntu yakyo yafudde teyabise yamuteese mu septic tank kati ayingidde ennyumba n'anyagulula naye nga talina kisi teyasse naye nga yanyaguludde tumubalirawa kakati oyo waliwo kye bayita house breaking waliwo kye bayita robbery waliwo kye bayita kati house breaking ne robbery bifaanaganamu naye budde bw'obyawo n'otumenya emisana tusobola okuteeka mu house breaking bw'otumenya ekiro byonna bya criminal bw'otumenya ekiro ekyokuba nti oli criminal ate ekyo kalifomu kyennyini kikola the substance kiyinza obba kisi naye ti substance kikola ki kikyusa oli gweyagala okukolako obulabe embeera ze okitegeera so eyo tukuteeka mu ki tuba criminal yes niwojja ne toyigani yes ate pepper spray byonna ebyo
nze jjuka nze mba simanyi nti oba toyigaani nze gozokolako obulabe so ebyo nabyo tugamba aggravated robbery manyi robbery erimu emitendera erimu aggravated erimu ne simple robbery kati bw'ojja n'omenya ewange ekiro kwe kujja ekiro saa 12 kudda waggulu n'omenya ennyumba yange 12 ez'ekikawungezi n'ojjamu ebintu n'obitwala emisana kati 12 kudda waggulu ez'ekiro eyaba aggravated yes kasita oba ng'olina ki ng'olina ekisi oba substance oba ki oba olina kambe oba olina musumeeni oba olina so nga have a deadly weapon yes aggravated pickpocketing agwawa kati that is theft obonawo gundi obonawo criminal obobbye criminal simple gundi simple robbery kati simple robbery kwe kuyingira ennyumba ekiro naye nga tolina kisi nobbamu ebintu kati bw'oyingira emisana nobbamu ebintu nga tolina kisi eba house breaking oyabera kwa house breaking najjawo naddaka TV na parking anadduka yes misana ontyo that is house breaking ayawukana n'abantu lengoye abanule engoye andi kati wano engoye tembeera mu breaking mpozi kina gyozanudde siri nnyo simanyi nnyo bumanyirivu nnyo mu Luganda naye siba nti osobola okwanula mu nju simanyi ontyo kati babeerawo breaking because house breaking walina obbaawo ennyumba n'okumenya okumenya oyinza obutamenya nti oba osanze eki naye kasita weggulira noyingira oba omenye pickpocketing ongambe agwa mo safety that is kubba civil criminal that is a criminal yaba criminal just nakujembu that is a criminal era obuza na government Uganda yabe kuvunana criminal babera bawozesebwa government era bagamba wali Uganda versus Sakozi Faro nenga pickpocketing kumwara wali alright mwebale nyo obubbi busagala bubbi newo gesije 10 okay obubbi okay tujafunayo next time tujafuna time baloya abantu batuyisizemu omuntu avatya bamutwala butya eruzira otuukayo otya misango kisibe kutwalisa eruzira criminal yakutwala abagenda ku apa abagenda ku alimanda simaya abagenda wa bagendayo batya kati ebyo byonna bikubeeremu mpola mpola knowledge oyo just basic akubeeremu mwebale nnyo mwebalire ddala so ensonga bwezitozi mwebale nnyo muganda wange nange nsanyuse mwebalire ddala nsiima emirimu gyonkulaba olumu nange mba tuba nakafunina kano mbeerako mba siri bize nengenda ku YouTube mwebale kwasaganya nsonga ssebo tusiima tweyanziza nnyo tweyanzege mugira mukwasaganya emirimu amina naye oba mukikola mutya kuba abasinga ffe tukya amakooti ago naye mumusiiba magondi nakubire bino nga ndi mu kooti ninemba kindi ngenda kajjansi ngenda wakiso kati nga naye bwokeera n'okwata kamera yeeyo kalina ngeri yennimiro bwendagenda mu kooti nange oyagala nange nfuuke sadaati